Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mujabale ku bannayuganda bannange nsooka kwetonda munsonyiwe ekintu kye twakoze nsaba munsonyiwe n'ebifo nga temunnanjajenga era nsaba muwulirize eno vidiyo. Ensonga lwaki twakoze ekintu bwe kityo like serious ebintu ebyo byali byantama ng'ogenda watu n'osangayo kino n'osangawo kino naye nga si bwe kiri. Okola eyo gundi gye twakoze ne mukwano gwange ogamba nfunye obuzibu baki. Tobadde twagala laga ggwanga mwekitegeera ekituufu bana abangi balina okubya eyo bapositinga ekintu nga si bwe kiri ngali mu mbeera nnungi nagamba ali bubi mwekitegeera. That's why twakoze ekintu ekyo yanga kiteeka n'obulamu bwange mu mateeka kosi mukama nga ayinza obbiraba nagamba ati ekyo ekigenda mu maaso nagamba ati least katukuttire ddala nantiwona nze nti noli muvu. N'ensonga lwaki twakikoze ensi yonna etegeere si buli kimu ekiteekebwa ku social media nti kituufu. Si buli mwana afiira ebuwalabu nti nno bamusse mwekitegeera. Mostly abawalabu wabassa omuntu ng'oggyako bwe bawadde obutwa baagala nnyo akwata vidiyo bangi abaana bettidde eno kati gwe walaba omwana afudde ne mugamba bamusemo. Bannange e Uganda batta abantu they don't complain too much nga bwe bacomplaininga eno mukitegeera. So nsaba Uganda yonna etegeere era nga mbeetondera nti nno baana bangi bagala okujja naye nga balemesebwa bannaabwe. Lwaki? Omwana ajja kumbuuza eyo wali watya sooka ombulire ku mbeera yeeyo. Olw'okuba simwagaliza kujja walla mugambe ho totawaana eno kikambwe n'ekikambwe kiriwa ki? Ekikambwe nga nze gyendi leka munnajje n'oba oli mu mbeera mbi oyita mu mbeera embi totiisa munno muleka ajja agezeeko buli omu n'omukisa gwe. Nkubiriza abaana abali e Uganda baagala okujja mujje mukitegeera. Bw'olina omukisa gwo nina omukisa gwange buli omu alina omukisa gwe. Kiwulira gavumenti ebbaninga abaana olw'okuba balabye vidiyo eziri feke ebifaananyi ebiri feke. Yes, bangi basafaringa bangi. Si buli omu apositinze ekintu mutuufu nno. Si buli omu azzeeyo ewaka e Uganda n'acomplaininga this and that mutuufu nno. Yes, gyeri abamu nga ayizibwa mu mbeera mbi naye gyeri abamu nadda e Uganda n'agamba nzizeyo sirina ssente nkoze ntya simazeeko nkoze ntya ofuna ssente n'afunayo awo kisitole kye. Saba mumpulirize bulungi cause nakoze ekintu kino nga nina ensonga lwaki nakikoze era nga kitwalira obulamu bwange matigga. Naye at least kyensaba ensi etegeere n'eggwanga litegeere nti si buli kimu ekikolebwa ku social media kituufu. Si buli ekipositingibwayo nti nno kituufu. Kati mwenna wallahi mulowooza nti nno nafudde hawa mulamu naye yakoze ekintu ekyo nga ayagala mutegeere. Mukiwulira baana bangi oluusi ng'oli ayagala kwegoba ku famire ye ku bantu be kuki napositinga afudde munaamugjawa ne leni nazikyusa naye ng'ali eno ali bulungi. Nokiwulira so nga bambi nsaba munsonyiwe nabayisizza bubi naye kambabuuze ku ekyo kye nakoze ani akkiriza ng'oggyeko abammanyi? Ani ayandikkiriza nti nno kye nakoze kya bulimba? Sikyenyumirizaamu naye mutegeere nti nno si buli kimu ekirabibwa ku social media ekiteekebwa ku social media kituufu. Bano abantu balungi naye it depends how bw'ogenda okweyisaamu nabo bwe bagenda okweyisa. Ze bannange ndi bulungi wendi era ŋŋamba abo abaagala okujja bambi mujje. Buli omu alina omukisa gwe. Kale Yesu gyeri ababonabona yokka olina omukisa gwo nange nina ogwange. Nsaba munsonyiwe abe nakosezza bambi munsonyiwe naye twakikoze nze n'omuwala
gwe nakikoze naye wallahi twabadde n'ensonga. Just kulaga nti buli kimu ekiteekebwayo si kituufu. Oge mazima. Temunjajinga nnyo, just kyensaba munsonyiwera muwulirize n'eno video era mugitambuze nga bwe mwatambuzizanga nga nfudde. Mbaagala nnyo. Nze bannange ntya n'okutunula omusajja mu bwenyi oba munnayuganda oba muki. Goge mazima. Just twakoze ekintu ekyo okulaga bantu nti baana bali bulungi naye balemesa bannaabwe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muje baleko bannayuganda. Bannange nsooka kwetonda munsonyiwe ekintu kye twakoze, nsaba munsonyiwe ne before nga temunnanjajinga era nsaba muwulirize eno video. Ensonga lwaki twakoze ekintu bwe kityo like serious, ebintu ebyo byali byantama. Ng'ogenda watu n'osangayo kino n'osangawo kino naye nga si we kiri. Okola eyo gundi gye twakoze ne mukwano gwange ogamba nfunye obuzibu baki. Tobadde twagala laga ggwanga mwekitegeera ekituufu. Baana bangi balina okubyeyo apositinga ekintu nga si bwe kiri, ngali mu mbeera nnungi nagamba ali bubi. Mwekitegeera, that's why twakoze ekintu ekyo. Yanga kiteeka n'obulamu bwange mu mateeka kosi mukama wange ayinza obiraba nagamba ati eki ekigenda mu maaso. Nagamba at least katukuttire ddala nanti wenaze nti noli muvu. N'ensonga lwaki twakikoze ensi yonna etegeere si buli kimu ekiteekebwa ku social media nti kituufu. Si buli mwana afiira ebuwalabu nti nno bamusse. Mukitegeera, mostly abawalabu abassa omuntu muggyeko bwe bawadde obutwa baagala nnyo okukwata video. Bangi abaana abetidde eno kati gwe walaba omwana afudde ne mugamba bamusoma. Bannange e Uganda batta abantu, they don't complain too much nga bwe bacomplaininga eno. Mukitegeera, so nsaba Uganda yonna etegeere era nga mbeetondera nti nno baana bangi bagala okujja naye nga balemesebwa bannaabwe. Lwaki? Omwana ajja kumbuuza wali watya, sooka ombulire ku mbeera yeeyo. Olw'okuba simwagaliza kujja walla mugambe ho totawaana eno kikambwe. Naye kikambwe kiri wajja? Ekikambwe nga nze gyendi leka munnajje n'oba oli mu mbeera mbi oyita mu mbeera embi totiisa munno, muleka ajja agezeeko buli omu n'omukisa gwe. Nkubiriza abaana bali e Uganda bagala okujja mujje. Mukitegeera, bw'olina omukisa gwo nina omukisa gwange, buli omu alina omukisa gwe. Kiwulira, gavumenti ebbaninga abaana olw'okuba balabye vidiyo eziri feke, ebifaananyi ebiri feke. Yes, bangi basafaringa. Bangi si buli omu apositinze ekintu mutuufu nno. Si buli omu azzeeyo ewaka e Uganda n'acomplaininga this and that mutuufu nno. Yes, gyeri abamu ng'ayezibwa mu mbeera mbi naye gyeri abamu nadda e Uganda n'agamba nzeeyo sirina ssente, nkoze ntya simazeeko, nkoze ntya ofuna ssente, n'afunayo awo kisitole kye. Saba mumpulirize bulungi cause nakoze ekintu kino nga nina ensonga lwaki nakikoze era nga kitwalira obulamu bwange matigga. Naye at least kyensaba ensi etegeere n'eggwanga litegeere nti si buli kimu ekikolebwa ku social media kituufu. Si buli ekipositingibwayo nti nno kituufu. Kati mwenna wallahi mulowooza nti nno nafudde, hawa mulamu naye yakoze ekintu ekyo nga ayagala mutegeere. Mukiwulira, baana bangi oluusi ng'oli ayagala kwegoba ku famire ye, ku bantu be, ku ki napositinga afudde munaamugjawa ne leni nazikyusa naye ng'ali eno ali bulungi. Nokiwulira, so nga bambi nsaba munsonyiwe, nabayisizza bubi naye kambabuuze ku ekyo kye nakoze ani akkiriza ng'oggyeko abammanyi
naye ayandikiriza nti nno kye nakoze kya bulimba sikyanyumirizaamu naye mutegere nti nno si buli kimu ekirabibwa ku social media ekiteekebwa ku social media kituufu. Bano abantu balungi naye it depends how bw'ogenda okweyisaamu nabo bwe bagenda okweyisa. Nze bannange ndi bulungi wendi era ŋŋamba abo abaagala okujja bambi mujje. Buli omu alina omukisa gwe. Kale Yesu gyeri ababonabona naye ggwe olina omukisa gwo nange nnina ogwange. Nsaba munsonyiwe abenakosezza bambi munsonyiwe naye twakikoze nze n'omuwala gwe nakikoze naye wallahi twabadde n'ensonga. Just kulaga nti buli kimu ekiteekebwayo si kituufu. Oge mazima. Temunjajinga nnyo just kyensaba munsonyiwe era muwulirize neno video era mugitambuze nga bwe mwatambuzizanga nga nfudde. Mbaagala nnyo. Nze bannange ntya n'okutunula omusajja mu bwenyi oba munnayuganda oba muki goge mazima. Just twakoze ekintu ekyo kulaga bantu nti bana bali bulungi naye balemesa bannaabwe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.